miemu tuluddemu okunyumyamu tusande kapiira awo oteese ng'oli ku mpewo za Radio Buddu abakozi bonna aba Radio Buddu bagenda kubaawo awo ekaliisizo tutandika ku makya mpaka gwe gy'onookooyera kale ebigambo byo tebigenda okubeera ani ali ku muzindaalo ani ziwa njagala vibe ono akugambye Aloizi bano ba St. Peregrine Association bakulembeddwa mu chairperson Nampijja Sharon bakwagaliza buwanguzi gwe nga webaza agambye ow'omukwano ziwa bakuyise n'omukwano yetukamusha Lilian senior yakubiri ne Nalwenga Viola nabo bakwagaliza buwanguzi nono bantu nabo bakuyise no wa mukwano simanyizi wakyoli ye Nakaju Eve namwebe Juliet ne Nabaterega Esther bakwagaliza buwanguzi nabano bagaba no bayizi ba senior eyokutaano omuli Matovu Ronald Sevume Henry n'abadda Bridget bakwagaliza buwanguzi ne bano bayizi ba senior 2 ne 1 Nakyanzi Kose ne Nanteza Recho senior 1 bagambye nti tobaswaza nono agambye omukwano ye wuwo Flora senior eyokuna ne Reste senior eyokuna nti tobaswaza nono n'agamba nti ziwa gwe waffe gwe tukuyinamu essuubi Nakasagale Tisha nono n'agamba Nakato Florence Joanne Maria ne Olivia nabo bagambye bakwagaliza buwanguzi ono naye n'agamba atya nono n'agamba nti basigadde abakwagaliza obuwanguzi Angela Nakato Scovia Rose Namukasa Namoli Shamila ne Olivia bonna ba senior yakuna ziwa tukwagaliza buwanguzi totya abojja bawangula naye tigawonooza beewamweyo tataddeeko linnya kale Shanita ne Leste bagambye nti tobaswaza ne Joani Tasha kale kale ne Nakato Nakawesi Angel Nakato Nakawesi Angel ne Olivia bonna bakwagaliza buwanguzi tweyanziza nnyo tweyanzeege nono n'agamba nti yewuwo Ssenyondo Ronald Ronnie Simple yagamba owaki ewa migongo ayagala migongo gyokka kale muze ngamba Aloizi yasaabo tebakusobola kale nono agambye omukwano Aloizi tukwagaliza buwanguzi totya moya akuwa ebitone bye byonna ye Jacqueline Top Cell agambye omukwano totya abojja bawangula mukama akuyambe agambye ndabira abakulu abo omuli mukyala Pros Kabanda bamutumiddeko olwaleero naye mukulu Ndawula Aliberito kale n'omulangira ne DJ Daniyo kale nze atava ku Radio Buddu era munnamawulire Nabbo Narita muzzukulu wa Mbazire Nakasoga Senior Secondary School Senior 1 kale ono Maria Savia senior yokusatu naye butava ku Radio Buddu naffe natutumiddeko ne DJ Daniyo Ndawula Kabanda Mulangira n'abalala agambye akwagaliza buwanguzi nono n'agamba ne bw'onootuwaanawaana ffe tujjagaana musiyiika bibuuzo ojja tujjako akajanjako omugenyi asaba bulangiti nga nnyinimu ali mu kkutiya nono agambye nti ye Namuyiga Dina agambye akwagaliza buwanguzi ono Regina senior eyokusatu agambye naye akwagaliza buwanguzi mutwale ontyo omutabani twetwale bali abadde bakuwaanawaana baveeko tutandise n'engero atali nannyini mbooli bakuwe busatu afuna aduula bakuwe busatu togaya bitono enkoko emala abagenyi ssebo bakuwe busatu obadde otya omwana atabyetisse yabitendo obwangu okyayina obudde ssebo tamanya bizito bwabyo bakuwe busatu neyanza ssebo tweyanziza tweyanzeege tutambule mpo bubaka bugwani Waiza Newton Seruwo wa Brix Buyondo mumuyitani wa Brix
ono ye kakulu gana amalala gokangaveeko Nanyondo Nasuwatendo bakwagaliza buwanguzi ono ye Buyondo waza Seruwo Peter munange beera mugumu kantini manager naye kwali Mama Maria Nkonwa Sumani Mbwate kolaki Mbwate yewola Lodi Moses Amuza ku saluni Eric ku chapati bakwagaliza buwanguzi era ku chapati abo badde tibayinza kutakwagaliza buwanguzi mu Buyondo Richard Wazabanga akwagaliza buwanguzi kuliko ne Busulwa birimu ye waligo Jime ne Kalema Sadias bonna bakwagaliza buwanguzi Huda Nori ni Muhammad Sulaiti Sultani tumwebaze Dembe Kakama HPA Kakama Chimbowa Nakalema bonna bakwagaliza buwanguzi bano bayizi ba senior ya kusatu bakulembeddwamu Seruwo Peter awamu n'abayizi ba senior ey'okutaano nabo bakwagaliza buwanguzi MC Muntu Akram Ibrahim Timu Hamza Mpamize Bazanye Enoka Badiru Napoleoni Chimbowa Leimoni bonna bakwagaliza buwanguzi Wazabanga Richard Seruwo gweweka naye kuliko ne Lukwago Suubi Nakiyemba Namuwonge n'abalala Anko Juko Ronald Mama Maria Madamu Metron Basa Nasiri Nyawini Anko Pade Anko Robert bakwagaliza buwanguzi Madamu Lydia Mwami Mutebito Mwami Lwanga Ronald abo bonna nabo bakwagaliza buwanguzi Maiza Kerry ono muzira mubazira omusomesa wakwagaliza buwanguzi Madamu Yudayo wa Yudaya Computer Center and Stationers ku Twin Tower Masaka City akwagaliza buwanguzi Nahabwe Kangave Mukwaya bakwagaliza buwanguzi Mutwala Serebo omupanzi wa Tanuru oliawo embirizi ku quality chapati we bali kuberanga kuoli ne manager Simbwa okumaliana Gardens mwe bali kunyumirwa Akabbiinkano tutandise n'engero mwana mpulira ekigambo si mutwalo kigamba si mutwalo tuwekidibwamu Wakayima ono bakuwa akabonero wampi wazaayiwa wampi olugero namba 2 mpulira ekikwanguyira okyanguyira eryevoli lya bisi oba ekikajjo kirya nga kyali kibisi bakuwe busatu neyanza namba 3 mpulira ekimanyiire bwe kiba emmesa tetomera buziizi bakuwe busatu neyanza olugero lwo namba 4 mpulira ekinaakutta tekiva wala naganga w'embuzi ava buzinzi naganga w'embuzi ava buziizi katabe ku Wakayima naganga w'endiga ava buziizi tutambule mpobubakabo tweyanzeeko omulungi awuliriza tutambula abali awo ekyabakuza mulekeraawo nno okugaba obubonero natuusaawo nga nammwe mwagabye obwammwe temumanyi bye tugoberera Joyce ne banno mugaba obubonero awo kati muneegattako Yasini Wugumaga chairman Malenkula mubanaye tugende wambale wali tulye ku mbuzi awo ng'ogenda nga kulewoozi waliwo jangu tulye ku mbuzi ayinaako omuntu amu eŋŋanda ayinaako kye ayina akawujje akabuzi n'olya n'owoomerwa owulidde mwana muwala nja kutwalayo tofaayo Ivan Skin doctor oli doctor agenti Dr. Chikabi Ivan totya danger nange Kasendwa Wilson council to be nkwagaliza buwanguzi ona Kasendwa ali musine yakumeka ya mukagasa akyayinamu olugendo lutonotono kale Basazi Gi Silent Lion Mobile Money Services Nakatogo kigambo nga kinene nnyo ekyo anajja okugula akalango wano tetubaseere bagambe batunudde mu round about bagambe ekikazi bakwagaliza buwanguzi Ivan Skin
Dr. Chikabi totya fe tukuliko totya abogenda kubawangula era nona Ivan Skin bakwagadde twala Chikabi tomulu Chikabi tuli mu ngero olusooka atasaba taweebwa. Dokita asudde tawulo Ashad ogambye enkoko ki waliwo akayimu omulala olugero olutaddemu akawakatirwa akatali kaamu. Enkoko bw'enywa amazzi ng'eralamira eggulu so oluba ako kataddemu kako. Olugero namba 2 kutengejjera busa bakuwe busatu. Namba olwokusatu avaawo asigira namuŋŋoona asigira ennungi n'ebikaata wangi ejjenje lisigira nabbubi nti Bitawakayimanzi ejjo yange ogiggalanga olitomuwa oli Akayimanzi wa Roziasi sibe ekyenje kisigira nabbubi nti bali babantu ttoka obuganzi wampi Ashadu wa Ashadu akabonero awampi gwoba akabonero genda ku kirala. Olugero olwokuna awagwa ekinene watuukibwa Kabaka bwe yagwanga tebatuukayo. Kituufu busatu tweyanzege mpa obubaka bwo gwani wampi Ashadu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay. Kale Fazilati Nabukeera Catherine Namyalo bakwagaliza buwanguzi oba salaamu ogizemu bwotyo ng'ate nagamba ntya wampi wazaayirwa tofaayo ffe tuli naawe. Ono ye Kalibala Jordani sini ey'okuna agambye nti abo basobola tobatya. Kale ate tunagamba tutya ono ye Ssenyonyi wampi ndi naawe entambula yiyo aliyeti nambalirwa okuva ku Africa with Love akwagaliza buwanguzi. Nono nagamba ye Engineer Makanga, Professor Katola, Senior Sekyanja, Sir Mathias Sebulime, Owis Mugerwa bonna biti bavuddemu n'entambula yeeyo zitoyo ogirabye entambula ogirabye Mama Lihana ekyajubira agambye nti ndi naawe. Mukyala Nabasajja Silivia agee mwana wange totya entambula yiyo. Kyanda Sekabira John Fred Ekindulwe bagambye nti bali naawe. Ono ye Mama Harriet ekyajubira entambula yiyo. Nze Kasule Joseph okuva wano e Kabuwoko totya abo ojja basobola. Omusomesa Lwanga Charles wakubala. Omusomesa Nyanzi John wa ICT. Omusomesa Magembe Fred wa Entrepreneur Stroke of History bakuweereza entambula. Era entambula y'abasomesa ogiraba. Webale tuli munaku mwezi meka ne gukyali mutootote era entambula ebeezitoweesomesa. Awo nagambye mukyala Kabalungi Anet omusomesa w'Oluganda akwagaliza buwanguzi entambula yiyo weeri mutwale. Ashad nze nkulina tuli mu ngero akajja obunaku bakuwa busatu akatono okalya ne munno Wakayima bw'okwata enkoko nyonyigira ku kikugunyi. Olugero namba 3 ak'omuntu sikante busatu akwata empola atuuka wala bakuwa busatu. Tweyanzege nze nno kati olwo mbakuttemu
Sipiidi ya yiri tulabe ensonga zino nga bwe ziri. Tugenze mu byabuwangwa wetutandikidde ndi nani? Ziwa Alozio. Alozio bwe tubanga ogwe Alozio lino ssubi erisalibwa okubikka olusuku liwe erinnya. Nedda oli omukono gwabadde bwe gutolera obeera omatombo bakuwa akabonero. Tugenda ku kibuzo ekyomusanvu. Bagambye buli lw'otaataaganya munno mu ssaawa ye ne bw'oba otaddeyo olugalo tetukuwa. Ate katugenda kutandika basalako yerinda mugundi mukasasambula bwa titukyalina bugundi. Kale wamma ebitutubiko kyeki? Sebo ezo zendagala eziteekebwa mu ebitutubiko zendagala. Awo tolowoleza Wakayima talowoleza ku muzindaalo. Wampi olulagala oteekebwa mu nvubo. Lulagala oteekebwa mu nvubo. Waliwo kyalese mu nvubo. Envubo esobola okuba ey'ekiswa ekisejjere, esobola okuba ey'entunda, naye bino tugamba endagala ze baaliira mu nvubo y'enswa ennaka. Si buli nswa naye mu nnaka. Okitegedde. Kale tugenze ku kibuuzo wamma ekyomusanvu. Omutuba oguvuddeko olubugo omulundi ogusooka guyitibwa gutya? Kale oba olubugo olwo luyitibwa lutya? Luyita nasubulwa. Tereeza ekirala. Peter nasubula. Wampi sebo kuyitibwa omutanda. Nedda naawe jangu oteebe. Nedda seogo musala tweyanze nkuwadde ekyomunaana. Ekintu kye basiba ku lyato ne bakisuula mu mazzi wakati eyo mu bwengula eryato ne liyimirira kiyitibwa kitya? Mbadde nja nakukuba oluyinga kikuleme awo kati sooka owummulemu awo. Mukulu Pitani Petero Seruwa okuvaawa. Wuliriza kibuzo kya kutaano. Kabaka ebintu byaweereza ku bukojjajja omukyala biyitibwa bitya? Yeesigamye. Wampi jangu obituwe. Sebo tuyita endalira. Endalira. Waliwo nedda. Waliwo eri abasoma. Bali awo ku butebe batudde basoma. Sebo endalira. Ndalira. Fenna bodda tobawa. Tubiyita ndalira. Wamma tugende. Lumonde omumanyi? Njagala okkirize bulungi. Omumanyi. Lumonde yeekwese mu lwaliriro olw'olujjuliro ayitibwa atya? Omwekukumi. Tereza. Omwekukumi oba olwekukumi. Tereza. Omwekukumi. Omukukumi. Omukukumi sebo. Wampi. No. Nkukumu sebo. Nkukumu. Era omummonde ogwo guliibwa nnyinimu. Wano tetukyalinawo gundi kisa. Ono gwoba wakabonero. Omwekukumi. Tugenda ku kibuzo ekyomusanvu. Wuliriza. Omukazi afiiridde mu lutalo lw'abakyala mpaayo akalombolombo kamu kokka bwe kati akamukolwako. Sebo asalibwamu omwana singa aba afudde n'olubuto. Tasula aziikibwako olwo olunaku. Kati ekyo kintu batutwala aziikirwawo kwolwo mu obubonero busatu. Katugende ku kibuzo ekyomunaana. Ate n'ekyokusalamu ekyo tugamba batemula mutemu. Tusome. Entooketooke kyeki?
entoketoke ssebo obwo bwe buwaatibwa ku matooke kano ke basooka okusalako waggulu ne wansi ekikute bamuwe busatu ewummula tweyanziza nenjagala budde okkakkane mukulwani kikabi sigwe namba 3 si yeeyo sagala ogambe nti ebibuuzo byewalonze si bye tukubuuza tugenze ekibuuzo ekyokutaano okuyomba ettulumuko ng'ayombera omukaze ogwo guba muki bakuwa obubonero busatu wamma mpa enjawulo wakati w'ekkobe n'essizi ekkobe n'essizi ekkobe balirya essizi teririiwo olubanza bamazeeyo amazeeyo wakayima wampi sewo ekkobe kyekimera ate essizi gyemirandira gyekkobe ngambye empa enjawulo essizi gyemirandira enjawulo eri luddawo nti essizi mirandira sewo adizemu ekibuuzo nti ekkobe kyekimera Peter Wakayima wakayima Peter ekkobe byebyo ebiriibwa ate essizi gyemirandira egitaliibwa nabuuziza ekibuuzo apa enjawulo obadde oŋŋamba nti tewali njawulo kubanga essizi gyemirandira gyekkobe bonna tetubawa tusomesa bantu tuli muvaawo mpitewo mukitegedde essizi mirandira gya kkobe awo tewabeerawo njawulo tugende wamma obulevu obumera ku mabbali g'omumwa butuweere bulungi erinnya obw'emimwa gy'omuntu masulubbu bakuwa obubonero busatu kino nno wuliriza ekifo we batandikira okutega ebyennyanja kiyitibwa kitya olina obudde bwo obudde olina wakayima tewali mu bubeeyo gye tuyite entegero otegedde nkunyudde linda bwino n'ebikocco tugenze ani si bye bino ebibuuzo byo bye ebibuuzo byo byennyininyini tugenze ku kibuuzo namba 5 mwatujjako eddiba ku nsolo yange eyo akugamba ki bakuwa busatu ono ono omuntu awandiise byayagala bikolebwe ng'afudde busatu akasaanye akali emituba bakayita bati oba busatu mu maaso g'eryato awo munda bayitawo batya obudde olina kalumba Peter kunewanisa obudde bukyali eggami sebo wangi eggami Peter Wakayima mugami mugami mwenna titujja bbawa mwenna titugenda kubawa kiri mu gamyo gamyo si gami gamyo tuula wamma kwata ne kabwino bagenda kusoma kabwino ako ate tuwulire Oluganda bwe lunyuma awuliriza Daniel sooka ezijjeko ewo katono nnyo ŋŋende mu maaso ŋŋende Radio y'omuntu wa bulijjo